yinza kusukka ku bigambo ebyo sebo mukadde waffe Imam tukwaniriza mu kifo kino wano bayitawo Masjidi Tawfiqi Kisimu, ekitundu bakiyita Kisimu Katooke kyekitundu kino, era kitundu kirina abantu bangi ate abato, kirina families nyingi ento ezitandika obutandisi, era kyoboolaba ennamba y'abamusaayi muto alhamdulillah Allah yagituwadde nga nyingi, era tusaba Allah agitwongere. Waawe nsaba nti Allah akomaawo wali abayawasizza ejjo ate nga mwetaavu wa kyengera kya zadde. Sebo Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubaza Allah tabaraka wa taala tusinkanyiza wano mu kitundu kino wali programu y'okuzimba ennyumba ya Allah tabaraka wa taala. Allah gyatugaa nti wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Emizikiti nyumba za Allah tabaraka wa taala temulina kuba mu programu ndala yonna okujjako okutendereza mu Allah. Mbuzeemu nandibadde natuuse edda 1 hour back, naye nbadde n'abandagirira abamu nga bali tekiniko nnyo, naye muto wange kalungi bwakikuttemu najja nankima eri nja kusooka atwe ku salaamu. Sijja kwogera bimukwatako kubanga simanyi nnyo wano, naye wa alaikum salam. Oyo muto wange era yali mpagiriwaga okujja mu daruso eno ku lunaku luno mu mwezi guno oguli bize. Lunaku lubadde balwataaga nnyo, lubaddeko ne ssente n'enzigoba. Yoga ekikulu si ssente naye kusoma. Tyakankuwa emitwalo 4 ebyo by'obadde olaga obisazeemu ojja eno. Mga ssente si kyekikulu. Ndagaano wentuukidde wano sanze neewunyiza okuba nti ayogera afande zibadde manyi muwalimu, kubanga adde ayogera ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byennyini, lwakubanga tataddeemu luwalabu kyekitabaddewo, era nga olubeerera tukijjukiza abazadde abasajja olusunguyira ku baana ati abaani bakwesamba takubulira bizibu byalina. Kennakukwatako ekitu ekyo nja kukuba obbola buli mwana w'omulaba omuwoninga buwoninzi, oba omusanze manju n'olyoka omuwoninga, lwayiseko mu ddiro woningi wonna naga nti abange omusajja namukola kyono. Era ebiseera ebimu baliza bagenze ku street wootegerera nti oli muzadde mutuufu, omwana wo buli akamukonako akakulaga ne bwe kaba akabuwaka katono bwe kati akakulaga. Bamaama tebalina buzibu kubanga bo bamaama Allah yabatonda tabaraka wa taala nga bo bakulera, balina emitima egy'okulera, balina emitima egy'ekisa. Naye ffe ogwo musaayi gwo ssebo gw'okambwalira otyo, omusaayi gwo. Naye kati olaba akoze bw'atyo omusaayi gwe, kati gwe leeta embaliga. Bw'abanga omusaayi gwe bw'atyo bagukola ng'ali kaali nga Baswayiri, omwana wattu muveeko, leka mucungacunga muwoninga, kumusuubiza kumwasa kitwe, kumubobbola kitwe. Oyo taata gyalinga Eva katabanika omusala mu maaso agira ati aga sijja kulinda musajja kunjabya mutwe kaŋŋende. Kati abamu bamanya nti byawano ngaddukira Mbale ku street z'Embale, onoomutuukako ddi omanya nti ali Mbale. Ab'Embale bajja eno, ab'eno bagenda eri, kubanga bwana agenda ku street wano ewe kumpi mujja mumulaba mumuzi. Ate omwana kasita asulake ku street omuzza mu nnyumba gisulamu, babazzayo ne baddukayo nga takyasobolayo, bulamu bwafa agala bweru, era nga ye alaba ew'omugaso naye abazadde abaami. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu musomesa wa ummeno mumumanyi jeno, yali mulwanyi namige
bali basajja ba nabbi sallallahu alaihi wasallam akakongoliro yali musajja mukambwe nga wamutawaana naye nga bw'atuuka ewakaawe tuyinza kukakasa nti ye Jeno Umar abaana bamuzanyiraku bamusika ekirevu bamubuukira bamuvuga n'embalaasi banyulagana amatu naye nga oli gwokwata kukuta omumanyi era basahaba bwe bakizuula ne batandika okugenda nga bagaa nti mukimanyi nti Umaru yeekaalisiza eno naye waako obwana kye bumukola wabira mufu wano neyefuula vumbi paka bwe baamubuuza nti ssebo lwaki fuwa n'otukangakanga ate bw'otuuka ewaka n'ofuuka kisajjasajja n'abategeeza nti si kyekyo ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusomesa nabitegeera nategeera ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku baana ekikomando kyonna tagenda nakyo waka yali komanda Jeno Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu byonna bireka eri mu barracks tajja nabyo waka naye gure tulina wamajje ekikukambuwaza nga yali annumba kyekiki wano waffe ebiseera ebisinga mu Afirika n'obwavu butuleetera ebizibu anti ogenda n'obulaba buli awo toleese emmere buyala toleese sukaali kati byonna ne bikutama n'abaana bo ne bakutamiramu obwavu nabwo oluusi bambi buleeta ebyo wabulese enjala ate onoonyeza bikoze eki biganyi ate nga naawe oluusi nawe ng'ekuyiseemu njala ekuyiseemu watambuza bigere okgenda ku mulimu okomezaawo bigere tolina kyoleese kati buli kyonna ekikusala mu maaso lutalo sebo si ffe tuzibuuzizza totuleetako olukaalikaali enjala tekwerabizanga nti abo baana bo obwavu tebukwerabizanga nti ogwo musaayi gwo otuuka okukutabuukira era abaana abasinga bali ku street woyogera naye obuzibu buli ku taata si maama obuzibu businga kuva kuki yasuka obutujjo yasuka ekikomando kale nno ekigambo kya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kiyayigiriza basahaba shayiga ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokwata bulungi abaana ekigaa nti yambaghi lirajuli an takuna katifli fil bait kigwanira omuzadde omusajja waka ng'abanga kaana bw'okuma we waka banga abaana bo beetabeemu amakulu obenga bo ng'asobola okuzannya naawe asobola okubuli ate munange abazungu bwe babitereeza bulungi omuzungu ku mwana we ate nabo bagenda ne babitereeza ate era nebo ne basala layini nekisukka ate era naye nayonoona kubanga ate bamuwa nnyo liibate omwana n'asala naye layini ate kakananga yennyinimu myaka 7 waka yaboggola teri mulala era abaana abazungu abanyumya ne munne amugaa nti you will come to my house eyakitawa giyita kiki agita my house yikwanga yalagira ekisembayo lumu nali ntambula safaari ntambula ya mu bbanga tuli ku kifo ekimu ku kisaawe tulinda tweyongereyo ninda bamagulu meeru bali basatu omukyala n'omwami n'akaana akawala myaka nga 12 kati nga kebase ne bajja batuyita nti obudde bw'okulinnya butuuse twali tutambulira mu ntambula emu nakulabira firimu nga buli omu atyozukusa omwana taata agamba omukyala zukusa omwana tugende nti ajja kunkyawa goba omuzukusa nolingaga nti nange nsala nkyawe muzukusa omwana nga buli omu atyo omwana omukolaki omuzukusa nindaba nga ate nabo bagenda babasukkulumya ate nekyononeka batya okuzukusa omwana paka omwami bwe yeevaamu nagenda namuzukusa mpola nnyo kakati ekyavaamu bwe kazuka kabuzabuza kiki batuyise naye mpola nekayimuka nekatambula nebagenda nakagoberera kati nga bakulaga nti eyo nalinga kingi kali ate nabo bagenda nebaagala ennyo abaana ate neboonoona ate naffe netuzuka okukambuwala ate netwonoona khairul umur awsatuha olubeera ekintu ekisinga okuba ekirungi kyekyowakati
okumaliriza nga obusiraamu busigala buli waggulu ne bwe zibeera nva. Omunnyu mu mmere bwe gusuuka guba mulungi ate bwe gutanoga era gulina kuba gwa wakatiikati. Ne waba sukaali mu kyokunywa bw'asukka ataba muki mubi ate bwe kaba katini era kaba kaki olubeerera ensonga ekusinga okuba ennungi khairul umur awsatuha, ensonga esinga okuba ennungi mu buli kintu kyonna kubeera wa wakatiikati. Sitata mukambwe nnyo ate sitata atabirinako abaana bafuga ewaka bakola bye baagala bayingidde ekiro teri ate era n'ekyo nakyo kibi. Obukambwe obususse nedda ate okugonda okususse nedda ate wakati awe wakulu olubeerera ekyo wakatiikati. Naffe kennyini bw'ogejja ate ekisusse nakyo si kirungi ate n'olutinye nnyo nakyo si kiki saizi ey'owakatiikati eyo nga bayimamu bamwe bano olubeerera ekintu ekyowakati eva kyekisinga okuba ekiki ekirungi. Imamu agambye oba mukama waffe ali ku puroguramu eswala tugenda gikeerera tekirina buzibu kubanga eswala ez'ettaano zirimu emiteeko ebiri. Tulinawo ezakazibwako erinnya erya wajibun mudayyaq ne wajibun muwassaa. Wajibun mudayyaq nga zitukakatako naye nga nfunda obudde bufunda ye magaribi ne subuhi obudde bwazo bufunda. Ne wabeerawo wajibun muwassa ezatukakatako naye nga obudde bugazi ye dhuhur asiri ne ishai ziri wajibu naye zirina obudde buwanvu. Magaribi ne subuhi mu swala eza wajibu zirina obudde obutasussa ddakiika ziwera 2 okuva weetuukira mpaka lweggwako akadde kayo kaba kaki kafunda ng'eweddeko. Naye eswala edhuhuri asiri ne ishai zo zino essaawa ezitambulira ddala kumpi nga 4-3 ng'ekyaliko. Naye mulina kumala kukkaanya muyinza okugamba nti fano ekisimu dhuhuri yaffe essaawa 8 mubeera oke kasiteeba nga mukkaanyiza swalatul jamaa kibeera oke. Ganti ffe yaffe tujja kisanga ku 8 gwennyini dhuhuri tewali buzibu okujjako nga kinaakosa abasaaze. Kati eswala era singa tubadde ku magaribi oba subuhi tetuyinza kukkiriza ono byayogedde kubanga zo obudde bwazo buki bufunda. Naye ezo eswala 3 dhuhur asiri ne salatul ishai zina hours ate magaribi ne salat subuhi zo zina minutes teziri awo nti nga zinnyo kigenze wala obudde bwazo buki bufunda. Eyo yonna yonna mbadde sinakutandika kubaako byetujjukinya omusomo gwaffe gwe twasitesitese sinaguyingiramu. Nja tutwala omukisa guno okwebaza abayizi baffe tusoma nabo okwetolola ensi yonna abali mu Uganda abali mu Africa in general abali Europe abali Asia mu America zombiriri abayizi baffe tusoma nabo tubebaza nnyo. Fena tuli bayizi nze muyizi asooka gwe muyizi namba 2 kubanga omusomesa bwabaawo wena okubawo abayizi si bwe kiba bw'ojjawo abayizi omusomesa alina omugaso tulina kuba fenna bameka 2. Kati tubebaza nnyo nnyo bahajati bahaji abaana abato abawala abalenzi abato tubebaza nnyo okuba tukutambula fenna mu misomo gyaffe ku ntimbe z'ebifaananyi social media abatugoberera mu bitabo byetusoma Bulugh Maram Umdatul Ahkam n'ebiringa ebyo era nga etuyinza butabeebaza olw'ensonga nti ng'ogyeko okusinza Allah tabaraka wa taala edduwa eri nabbi gyeyagamba nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ennyinga esooka nti ayi Allah omulezi waffe tuwe ebirungi mu duniya bibiri ebirungi biri bimeka 2 al khair fi dunya ebirungi by'edduniya biri 2 al ibada wal ilm kusinza Allah na kunoonya kumanya ebirungi by'edduniya. Ebirungi by'edduniya biri bimeka 2 ebiri mu dduwa eyo
al-ibada okubanga Allah omutegeera nti zino swala zinkakatako eno lamanzaani zinatuuka okuwa zaka, ebyo ebirungi by'edduniya. Ekyokubiri kunoonya kumanya. Era edduwa eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagisomanga nnyo era Allah n'abimuwa. Bw'ogaa nti ebirungi by'edduniya maali, kigeza Nabbi ti Allah tiyamwanukula dduwa. Yalina emaali? Tiyalina. Ate nga Nabbi edduwa ze zaanukulwa. Naye ku irimu ne ibada yali agambikako. Yali biliyoniya mu irimu. Yali biliyoniya. Triliyoniya mbadde musize eddaala. Wali eddaala ya triliyoniya. Mugaggafuge mu ibada ne irimu. Kubanga ebyo ebikulu ebiri mu dduwe. Bw'ogaa nti tegeeza ssente n'amataka, nina apartment se ennyumba se, Nabbi yayita birina, ate ng'edduwa ze zaanukulwa. Alhasana fi dunya alilmu wal ibada. Salla bitwe. Ebyo ebibiri bwe kwegattwako emaali, kubanga nayo teri haramu, bwe kwegattwako emaali eri tekina buzibu. Naye lwakuba emaali Allah tagiwaana mu Qur'an. Emaali tagiwaana giyita fitina. Toyina w'otusanga mu Qur'an al-Karim Allah ng'awaana emaali yagyogerera mafuukuule olwagisanga. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Eyo emaali kikemo, abaana kikemo, tagiyita ni'ma. Mu Qur'an yonna okuva weetandikira mpaka weesembera tayina wawaanira maali. Kubanga lumbe lwa kirago tewoneka. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu. N'abagirina baba boogerako mu Qur'ani abaali balina emaali balajana. Tengasize emaali yange. Ma aghna anni maliya ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahabi. Maali eti yamugasa, ebyobugagga bye tebyabugasa. Kati emaali yo tajoogerako nga kyengera. Kyengera ye irimu ne ibada. Ekyengera ye irimu naki ne ibada. Yenne emaali n'abaana waliwo atugambye nti almaalu walbanuuna zinatul hayati dunya. Emaali n'abaana kyakwewunda kyaki? Ebyokwewunda mubimanyi. Eyo nno ezo aya ziwerako mu Qur'an al-Karim naye abaasizza nnyo ekitiibwa ky'emaali etumalamu. Abantu nulira mulaba nyambadde essaawa si bwe kiri? Ekyakwewunda si bwe kiri? Nyambadde empeta mugiraba? Ekyakwewunda si bwe kiri? Buli wagaa nti kyakwewunda baba ategeeza ne oba tobirina obeera oke era obaawo bulungi. Ekigambo kye bayita ziina kyekintu nga ne oba tokirina oba oke. Kati atugende nti almaalu walbanuuna zinatul hayati dunya. Abaana n'emaali ebyakwewunda bya dduniya amakulu ne oba tobirina osobola okubeera 100% oke. Bw'ojjako essaawa ku mukono tobaawo, olwala, tolya, wetaaga ddwaliro. Abakyala bawanika ku mumwa ne bawanika ku liiso, waba tabiwandiiseko tafumbirwa. Tebamulaba nti mukyala mubalagavu. Kati nno n'emaali n'abaana mu dduniya biri mu kategori eyo, tebikumalangamu. Ebyakwewunda byansi akulaga nti eddala lya wansi nnyo. Almaal walbanuun zinatil hayati dunya. Ebyo byakwewunda bwewunzi mu dduniya muno, mu bulamu bw'edduniya byakwewunda. Bayita omugaati n'ekyayi ne bateekako ne kabbata. Kabbata nga tekaliwo tetugulya, teguwooma. Kati emaali kalinga kabbata ku mugaati. Naye ate ffe tulabira ddala nga kyekikulu mu bulamu. Kyekikulu mu ki? Naye nga Allah ye mu Qur'an al-Karim abisiza. Byakwewunda, ebyokwewunda byonna mu bulamu ne oba tebiriiwo obeera oke era ofuna life ennungi okola emirimu gyo. Kale ntandise n'ebigambo ebyo nga badde nkyasima musingi. Manyi omusomesa yenna, abasomesa balimu emiteeko esatu.
Allah yatukolera omuzindalo guno abagugendako balimu emiteeko emeka. Waliyo omusomesa Allah gwe yawa ng'olutandika okwogera omutegeererawo n'oba tomulabangako nga gwe gusoose omulaba olutandika ekigambo ekisooka ng'obitegeera. Ne wabawo omusomesa nga weetaaga kumala naye dakika ngaana obwongo bwo bukonekitinge ku bubwe. Bwe bukonekitinga ku bubwe nga mutandika okukwatagana. Yeetagira kikanga meka? 4 ku ssaawa. Era shobola abateekateeka amadirasa tubagamba omusomesa temumuwa ddakiika ntono. Bano baba batandise omumanyira, batandise okukonekitinga, ate obudde bukoze eki? Ziri eddakiika ezisoose zonna obwedda tukyagatta bwongo bwaffe naye. Waliyo omusomesa nga tolitegeera by'asomesa. Newe okola otya? Naye ng'ajja, naye ekyanga, n'asiimula entuyo, n'atabuka, n'abagana okusuka mu ntebe, n'aswakiira. Tuba budde oba obudde ayogera biki? Bamiteeke meka? 3. Ogusooka ye Allah yamuwa wonna watuuka bamutegeererawo ye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oba olina diguli oba tolina, talina kyayogera ntakitegeera. N'atalinyako ku ssomero wa tamanyi kuwandiika linnya lye obitegeera. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate tayogera na bingi, obugambo busatu nga message eri clear. Kani obeerayo abasomesa ng'olina kusooka kumubeerako nnyo, oluvannyuma n'omanya style gy'akozesa mu kusomesa ne mukwatagana, awo okuva awo ntandika obitegeera. Waliyo gotalitegeera. Kati obwedda nange ngezaako okukola ebyo ndee nti obwongo bwange bukwatagana n'obubo. Naddala nga gwe gusoose omunsomako tomanyi oyinza okubeera mu bantu abalwawo okutegeerwa kuba tetumanyi we tugwa. Naye kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yamuwa ye olutandika okwogera buli atudde awo. Naffe muffe waliyo abamu nga Allah yakibawa nga atandika okwogerwa, okutandika okusomesa ategeererwawo. Kakati omulamwa gwaffe mu ddakiika zino bakama bange bano ababiri bemulengera wano abaninaanyizi bampadde, tugenda kukonako katono nnyo muzimu ku ibaada zetuyisaako amaaso ng'ate enkulu ate nga Qur'an ezikubiriza nnyo. Omu ku basahaba yaggye wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah ayu islamin khair, kiki kyenyinza okukola mu ddiini yange ey'Obuisiraamu nembeera mulungi nnyo mu ddiini yange? Sahaba abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ndagirira omulimu gwe nnyinza okukola nimba nga mba musiraamu mulungi nnyo. Namugamba nti itaama at-ta'am, kuliisa amakulu kusaddaaka, okuliisa emmere zezimu ku ibaada zetuyisaako amaaso ng'ate Allah zitukubiriza nnyo mu Qur'an al-Karim, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Okuliisa emmere, lwaki okuliisa emmere ibaada nkulu ereeta essanyu mu kifuba ky'omuntu, mu kyenyi ky'omuntu, mu feesi y'omuntu. Omuntu abadde omuyala n'omuwaka okulya, kakati inginiya akyusizaamu nagamba gusinga guli naye lwakuba guno gwaleese ate kakati bakama bange balabye nga guno gwe gusinga guli naye nze ndaba enjawulo okufaanagana. Lwaki okuliisa ibaada nkulu ereeta essanyu? Okuleeta akamwenyumwenyu mu feesi y'omuntu kya bbeeyi nga totunulire nanzikiriza ye, kabe mupaatiri, kabe muki mupaatiri nga yeetimbye ne sayini ze wano eziraga nti muki noleta akamwenyumwenyu mu feesi ye, ibaada ya bbeeyi. Jjukira nti enjala ereeta ennaku, olubeerera enjala ereeta ekiki? Ennaku. Kubanga buli kimu kikutabukako. Kati noba nga gwe Allah kwayisiriza nojja oleeta essanyu. Kyobula bwe yali ayogera ku eyo ibaada
tiyayogera ku bya ddiini ye yagamba nti wayutimuna taama ala hubbihi bano benjogerako wano baliisa abantu ekyokulya abakyetaaga miskinan mulimu bamasiikini wa yatiman abamu bamulekwa wa asiran abalala bali beetaavu bali mu mbeera mbi teyakoona kunzikiriza ye yayogera bwogezi ibaada eri open wabula ekyewuunyisa tekuliiko kategori nti tekuliiko buzito tulina kutandikira mu ssente bwe ziti ezo z'olinamu 5,000 komenya ezo zennyini 5 kujja 10,000 abantu abagenda okubeera mu muliro jahannam bagenda babuuza ma salakakum fi saqar bajama mwate kyekyabatwaza eyo mu muliro muzimu ku ansa zebagenda okuwa neyo mweri walam naku nut'imu lmiskin ffe twali tetuliisa banaku ansa ezigenda okufubutuka mu muliro weewuunye muzimu ku ansa ezigenda okufubutuka mu muliro neyo mweri walam naku nut'im almiskin ffe tuba twalisanga banaku abagenda okubeera mu muliro tebagenda kugaba ansa zitali ntuufu zibagenda okugaba zezo zibagenda okubanga zezabazaalira akabaasa leenya kwe yava naye wasemba ddi okukwata singi 10 oluba omwetaafu oba tobalaba wasemba ddi okukwata 5,000 ziwa omwetaafu oba tobalaba abamu muffe bamanyi bwagamba bwendi gaggawala wendifuna bategeeza bagagga naye kati nange olaba neeyaweeyiiya bagende nti ogenda gaggawala nnyo osinga awo naawe obalaba bazeeyukidde mu bwavu balinga gwe balina essuubi tibajja zikola ki kugaggawala jja zifuna kati envi balaba nvi nabiwalaata ezo z'olinaku olina okumenya n'ekirala newobanga newekiba nti olituuka eyo maaso n'ofuna nga bw'olituuka mu maaso ojja kufuna olwo tibajja kumuwa balansi oyo kakati nze manye ebyemizindalo akatonotono microphone eno bagita bila silikiya eri wireless bagita bila silikiya oluwarabu kati signal ziri we ziri waba wekiyitawo ziba zivaako kubanga kati ekozesa signals okuwuliza amanyi gye gali nabisoma mbimanyi sebo era singa wano wayimirawo abantu nga 5 wano eviirako ddala kubanga weesikira wawanvuyeemu ate nga limu obunafu abit ziri ez'abadongozo balita z'amaanyi ne wadduka mpaka eri esigala ekola nantumanye ebyabwe ebya shaitaani eyabwe eba y'amaanyi nnyo ne bwabuukabuuka n'alagawa ne bayimirira batya lugoye bwe lutyawo eyinza obutaddeyo kwogera kubanga eri bila silikiya ekozesa signals kati okuyitawo we watya abantu oba nze kenyinza okusiikiriza wano bwenti nevaako okayizaako nsobola okuteeka buteesi wano bwenti wano neefuna ekigitawanya wano neetapiikinga wali sobola okuvaako kati temukitya nti oba oli tebamuwa balansi we yatukosezza yo bwete bwe yakula bagita bila silikiya eyawaya bagita silikiya naye sigambye shiriki munkwate bulungi shiriki kirala siliki yewaya ako kayize naawe olwalabu ogagattagatta ebyo ojja kutuuka eyo ng'olina silikiya yeyina waya bila silikiya yetalina kiki waya wireless kakati eno ibada gye twogerako ey'okuliisa si yabalina si yabafunyi yaffenna tokakutandanga n'ogaa nti gojja kumala kukola ki kuziweeza olyoke osaddaake olyoke oliise zinawera ddi ate era singa obadde tewakimanyiira ne bw'olizifuna n'ofuka bifeekera tosobola kuzita omuntu atamanyiira kintu tayinza kikola luvannyuma omuntu atamanyiira kiki toyinza kikola nga twakimanyiira kati nga bwe tutudde wano ne batutwali wali swimming pool wanani adayivinga nayingira amazzi
nze sisobola. Lwaki? Sabimanyira sabikuliramu. Naye eyabimanyiire olugirengera amadduga bagakoze eki? Tugenda mu ddalasa eyo mu nsi z'ebweru. Bannaffe ne batutegekera mu ziwooteri we tunaasula, kuliko jimu, kuliko swimming pool. Tumalawo n'omwezi mulamba nga situbirinnye namu, situbimanyi. Kati nze nsima ki mu jimu, oyagala kunkutula mugongo. Nyantandika nti okubudayivinga mu swimming pool, oyagala kunzita. Naye abazungu bakeera mu mazzi mu jimu babikola ki? Babimanyiira. Ndese ekifaananyi ky'okulaga nti atamanyiira kusaddaaka mu bwavu ne bwagaggawala n'abeera atya. Tata tasobola, alabanga babba ssente ze. Eyakyemanyiza okuva mu bwavu bwe zijja ate abeera asaddaaka. Ate okusaddaaka teziba ssente nnyingi, guba mutima. Omuntu okuba nti asaddaaka kasente ke kayina teziba ssente nki? Na ssente nnyingi nnyo azigaba nedda. Asobola okuba nga alina butini ng'abugaba, guba mutima. Tusaba Allah agutuwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asaddaaka nnyo naye yayina tiyayina. Sa Allah atuwe omutima ogusaddaaka. Sa Allah atugulirewo omutima, atuwe omutima nga guta ate gy'okoma okuzita nga ne Allah akuteera. Essente ziringa amazzi agakulukuta, bwe gatuuka wano n'ogata ne gagenda geeyongera okuva eri ne gajja. Bw'oteekawo road block ota pace kwe gajjira eri, anti geetuuma wano. Geetuuma gwe wano gate gabe nga gadduka supiidi. Buli woota nga ne Allah eri ata. Bw'osibamu wano nga naye asibamu eri. Okalabi? Fomiro ogitegedde. Buli woosibamu wano nga naye asibawa. Kati ffe twesibidde mu bwavu. Tinga nina katini ako kenyini kobomenya. Gy'okumukuta nga naye akola ki? Akuteera. Jjukira nti bw'ogaana okuta n'akwatamu ye tasalwa era talumwa. Naye gwe olumwa. Jawulabena bwezityo. Nti kati nsigire ekifaananyi ataddeko ensawo 15. Ebintu byejja n'obirabe. Alaga nti kasita ozimba omuzikiti ku lwa Allah tabaaraka wa taala, kuzimbira nnyumba mu jana. Ejjana eri wano mu ngalo zammwe, muyitako ompite nga batajagala. Kyolaba Abawarabu bazitutwalako zonna. Kubanga yo Omuwarabu kyagoba akimanyi. Agala bano. Ewaabwe tosobola kuzimba muzikiti, gavumenti yezimba ng'oguzimba oti, tebakkiriza. Ewaabwe era bw'oba oyagala kuguzimba nga zikusiwaga nti zitwale mu ofisi y'egiini mu kitongole ziteeka eyo. Zimba muzikiti, gwani azimba omuzikiti, banza n'okukusiba. Ne balaga nti bano ejja ne balyawo muzannya buzannyi. Ebigambo birabye mwana ngo bifaanana. Bazirina baagala banonye baziteeka kuzimba omuzikiti tebalabawo. Ate ffe wekuteeka emizikiti weewali tetuzirina. Ate n'akatono ke tulina sitwagala kukata. Obirabye Allah yabikola. Abatamanyi aqida nga bagamba mbu Allah si mwenkanya. Empeera zivengamu zigende gyali. Buli ne bwe kaana kanasali ne kajja ne kasaliramu. Olugogo luba lwesulise luti nti ate zino kubanga n'olunaku teruwera. Baseeka nga bayingirawo ne jubaawo nga basoma Yasiini ne Waakia ne Muluku, diishi nga zitandika kuyingirawo ez'enkoko n'ennyama. Essaawa ziwera 3 nga tusimbula mu mmotoka nga tuvaawo. Naye ku muzikiti guno ne muba nga mwagaye nti bajeti ya maama Jati Nansubuga Naalonge yafa. Ezibadde zigenda okukola eddwa zonna tuzitadde ku masijidi eyo. Abaana baffe n'abazzukulu bagenda kujja basalira masijidi eyo. Ekyo ta sadaqatun jaariya, saddaaka ekulukuta. Ekyagitumisa saddaaka ekulukuta teggwaawo. Oli ali mu ntaana buli kaseera ebanga olugogo nga luyiwa.
olugogo nga luyi abaali awo buli kaseera nga zikola ki kyegitumiza saddaaka ebeera ekulukuta buli kaseera eti tegwayo. Tetwategeera saddaaka ekulukuta singa gye tukolera abafu baffe. Olugogo tebalugirawo naddala lwolusigalawo luti nga lwewunzise luti gyekuma okuba ey'amaanyi gyerikuma okwesuliika kubanga bwe lwesulika ennyo ebedduuka nnyo. Ebigambo birabye nze ndi musajja mukulu naye ndabyeko kusebo abantu abakola edduwa z'abakadde miliyoni 80 duweegi ya haji nga bazikuŋŋa kaashi ziri awo bazeetema mu meeting eyaggwa meeting ejja mulete ssente gwe gundi miliyoni 6 oli mufunyi gwe gundi oli wa 10 gwe ne bazikutuuma miliyoni 80 nga ziri awo za kutokomokera mu hours ninga miliyoni 80 ziyimirizawo masjid yennyini ekimbadde mwagala okukola empeera zigende w'omufu n'azifuna ate mu lufuno olutagambika ate ekyewuunyisa namwe ne mufunako kubanga mwalese idea ennungi. Kati ekigambo ky'okuzimba masigidi tekyenkanika. Olubeerera nzijukiza emasigidi eri Iraka bagita masigidi Samaka. Masigidi Samaka kitegeeza kyennyanja. Asamaka tun kyekiki bagibbulamu nti masigidi Samaka omuziti gw'ekyennyanja. Naye ng'embaga yava ku kyo gutuuma eryo erinnya idea yava ku kyennyanja balyoke bazinye masigidi eyo kyali kyennyanja kyekyavaako obuzibu bwavaawo ku kyennyanja. Mwami musajja mukulu ono yali ku mulimu nga bw'omanyi abasajja ali mu kuyiiya babeerewo n'abantu be. Ne wayitawo omwami atunda ensimaaki muzimanyi ebyennyanja nga kuliko engege ennungi nnyo n'agigula n'agidduseeka n'akomawo ku mulimu n'aleegyesa mpola mpola. Kati isha bweggwa n'addayo eka ne bajjula ekyeggulo ne bateekawo emmere nakyenva ababuuza ekyennyanja kye naleese kiruwa. Ne bamugamba nti ekyennyanja kyabadde kiwooma nnyo 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 ne tukwerabira. N'ayita omwana w'omukulu ekyennyanja kiruwa twakwerabidde taata. N'ayita omwana addako n'ayita omukyala nga bamugamba ekigambo eki kyatuwoomedde nnyo ne tukwerabira. N'abayita ne batuula bonna wamu n'abagamba nti bwe muba munnerabidde nga nkyali mulamu olwo ndifa kankole ebyange nga bukyali imwe ngenze bugenzi wali ku mulimu hours ezo ezissewo zokka ne munneerabira bwe mutyo ne mutanzijjukira kuga nti katumuterekereko akapapajjo kitegeeza bwe ndifa temugenda kunzijukira. N'akwata ssente zonna ze yalina n'agula ettaka n'assaako masigidi n'agituma masigidi Samaka. Kankole ebyange mwe najja empeera bano abaana bange bano bannerabidde nkyali mulamu bwe naafa banansabira ab'edduwaabu. N'azimba masigidi esoba myaka 5 gyeri e Iraq bagita masigidi Samaka. Ekirowoozo yakijja ku kyennyanja era bw'oba ogenze n'ogibuuza bawiso ogikutwalako abavuga special bukyobo motoka baganja kusalira ku masigidi Samaka bakutwalako lwakuba tekikkirizibwa mu busiraamu genda girambula. Nabbi agaana sallallahu alaihi wasallama okutindiga eggendo ng'ogenda kulambula masigidi okugyako emizikiti 3 kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qaal la tashuddu rihal illa ila 3 masajid. Tokkirizibwa kumyumyula ngugu kugula tiketi kusaba visa kugenda kulambula muzikiti okugyako 3 ogw'e Makka ogw'e Madiina n'ogw'e Palasitayini gye gyokka. Lwaki? Anti egyo 3 gya nkizo ate egisigadde gifaanagana. Egyo 3 essula zaayo za nkizo. E Makka esswala emu ofuna emitwalo 10, e Madiina esswala emu ofuna 100, e Palasitayini esswala emu ofuna 5. Egisigadde gyonna esswala emu ofuna 10. Oba gwa mmuli oba gwa seminti oba muyonjo nnyo mupya guli modani gino egyammwe egyekivubuka byebimu tewali njawulo. Kati omenyekera ki?
tokkizwa genda kulambula masjidi tinzira genda kulambula masjidi bajingambye eri Kasesaawo naye nene nyenyirira anti era yemu ne wana ekisimu tewali njawulo kenyirire etya ekuba akawoowo yemu ne yaffe yebaati wali mutali na seminti yemu yennyini okujjako egyemeka kubanga egyo esatu gyaba ambiya alayhimu ssalaamu ogw'e Makka nabiyullah Ibrahimu alayhi ssalaamu ogw'e Madiina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogw'e Palestine nabi Sulaiman alayhi ssalaamu be bannabbi bokka Allah be yalonda n'abawa ebijjukizo n'abawa historical sites ezasigalawo bokka yalonda Allah oyinza omubuuza lwaki n'omuntu yamuwa ogwa Musa guluwa yalonda abo ye bwe yayagala ne basigaza ebijjukizo nabi Ibrahimu alayhi ssalaamu gwolaba Makka awo yeyegazaanya kyokka ate si bwe bamuzaala si bwe bakola ki si bwe bamuzaala ava Iraq eri mu Palestine nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina akwatwako Erandi Road ne bamuzaala Madina ate ne bamuzaala walala kakati ate bugende Palestine eri Masjid al-Aqsa ya nabi Sulaiman alayhi salam yalondayo bameka omusi ababiri ba senior kuliko junior kubanga bannabbi bali mu classes mulimu ba juniors ne ba seniors olaye wayiseewo bw'oyita wano sigino zange ozitabula kati nabasomeseza theory practicals muzitandisa oziraba kubanga sigino epikingira wano ebigambo birabye mwanange kuliko junior omu nabi Sulaiman alayhi salam ababiri ba seniors nabi Ibrahimu alayhi salam ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga bannabbi sibe bamu mu weight balina ranka za njawulo mulimu ba juniors ne ba seniors kati gye emizikiti gye gyokka egyekkirizibwa okuziba engugu n'ogenda osaalireyo olambule olw'ensonga mulimu empeera nyingi egisigadde gyonna kagube nga gunyirira gutya Gaddafi yaguzimba guli gutemyanga muntu guli guliko zikamera bisigala bye bimu n'ogwe waffe mu kyalo eryantondo ogwe muli n'akadongo mulimu n'envunza n'eminya bisigala bye bimu tewali njawulo kati okuzimba masjidi kuliko sadakatun jariya abatusooka abalongoofu baafubanga okulaba nti agenda okuva mu nsi muno nga mulimu sadakatun jariya era basahaba bonna baafubanga okulaba nti aleka saddaaka ekola ki ekulukuta tava mu nsi nga talina saddaaka ekulukuta era Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu poloti ye oba ekibanja kye kyali kisinga okuba ekyebbeeyi mu byalina kati tugambe ng'olina ekibanja Kampala Road mu kibuga wakati nga kya buwumbi n'obuwumbi yakiteeka mu sadakatun jariya kubanga bo bategera kikibaita sadakatun olw'ensonga nti safari gye tugendako mpanvu esaana akaliikirizaayo bino betusibyesibye entanda yaffe temala otuuka eyo nekugwako ng'olugendo lukyaliko wasanayo olugogo oluleta ne luliibwawo bo abatusookawo balongoofu tebakkiriza kuva mu bulamu buno obw'ensi okugjako nga lisewo saddaaka ekola ki ekulukuta yensawo eya seminti egenda kuno abamu ayinza nokulita ka erefu k'omusenyi eyo saddaaka ekola ki ekulukuta ndese ensawo ya seminti emu just nga kyakulabirako ekisembayo wansi niwe waliwo basobola n'ettaano oyo n'abasobola omusanvu gamba ne sinotraka y'omusenyi najja nagiyiwa gwe sinotraka ogimanyi nga bagiyiyaawo bafundi baga nti guno tunagulya nitugumalawo guno guliika baguyita kulya musenyi naye ne batukubiriza nti kale saddaaka ekulukuta weba ekulemye okulekawo kati ate weefubeeko obuterekawo dhambun jari amazambi agakulukuta kubanga biri ebi waliyo abava mu nsi muno nga lesewo saddaaka ekulukuta waliyo abava mu nsi muno nga lesewo mazambi gakulukuta abalyayo mu ntaana nga kiba okuyitawo wansi ate kiki tya nti omuwalawo oli gwaleka agira
mwala oli gwaleko mbalagavu wa brown nti akoze ABCD litabani lyo liwaleka linywa njaga libonyabonya abantu ku kyalo busimu abunyakula galamira bwobanga Saddaaka ekulukuteganye werwane ko limekolekawo dhambo njari amazambi agakola ki kubanga nakyo wekiri nga bwolesa olugogo lukuweereza ebirungi osobola okuleka olugogo nga kuyitako kibooko bino byetuwoza mbu njala mpasa akakyala nga kalungi nnyo nga kabalagavu wallahi nankani kati omubuuza maha bwofuna omukyala bwatyo aba agenda kuwaki nzala abaana nga balungi bakuleetera ate ebizibu birala kubanga omwana omuwala kasita yitegera nti mbalagavu nga kambonyebonye ensene entegeeni abuse omusajja ono abuse n'oli abuse n'ono ajja kwe kasita ojja ne kashi abanga bazanyi ba mupiira ayina ennyingi gwakubira ti kirabu gundi emwagala nti baweza bwezi nti tugende abaya kyayo tanaweza na mwaka nti ali waliwo kirabu endala ye etripolinga ze bakuwadde tibaleete tugende ebyo tuwoza mujagala akakyala kalungi kanzalira ebyana ebirungi Allahu akbar walillahi alhamdu era Allah tabaraka wa taala musaba ennyo abaana abawala si bangu bw'obazala nga ate babalagavu nnyo obeekengerako kuleeta bizibu ate wabanga si mubalagavu nakyo weekengera namugaba wa kati byonna eno otyayo neno okola ki otyayo bw'asukka obubalagavu asobola okwekola obusolosolo nafuuka wa mutawaana kubanga buli omu amuyayanira naddala abo baserebusereba balina ssente nnyingi kati agina okulaba nga atunda nga keeki eyokya ngaafuuka wa mutawaana ate feesi baterumikako nayo ga nti yarabbi mungu kusoma kumaze kusoma ko kubadde kuwedde bulungi amadiguli agakoonodde naye kati mutaddewa kati byonna saidi zombi si nyangu tusaba busabi Allah tabaraka tutera mubaraka kati amazambi agakulukuta ate gomangu gakuleka n'okusinga Saddaaka ekulukuta kuleka bivuuka bitasaala binyakula busimu bw'abantu kufuwetanjaga na kunyakula busimu bwaki kubonyabonya kyalo nti yonno gumuli abonyabonya ye mutabani wa Hajati gundi ne Haji gundi tinga ate bali bannaddiini ti omusajja yali omukakka mutusala naye ku muzikiti nti yoyo mutabani we ate baba afaanana abo abakozi b'ebikolobero ku kyalo afaanana kitawe yenna namumalayo yenna bwati nga sina wakunnyonnyola nnyo kiri awo bagenda okugaa nti mutabani wangu nti ofuma ekifaananyi kyekyo tusala tusaasire ya rabbi okuleka amazambi agakulukuta kyangu nnyo 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 n'okusinga okuleka Saddaaka ekulukuta Saddaaka ekulukuta olina otekamu ku maanyi naye ntuuyo niye amazambi agakulukuta kugayala bugayazi kugayaliza baana tebagambwako sibibaagala byebakola TV balaba bulabi byonna ebyo oba byabusegu bakiki basi enjo ogenda okufuluma wano ng'otulekedde ebyokoola nga tulyoka tutunka n'abaana bo nga buli omu yeevuma mwanawo musajja tuzalira ekintu kitubonyaabonya wano naye temulowooza nti kibonyaabonya mmwe mwekka naye gye yalaga kikola ki kimubonyaabonyezaayo gyali eyo kubanga byonna bimutuukako era nga bw'olessa omwana najja wano nakwata omuziro n'atusomesa byonna bikutukako eri bw'atugasa wano mu ddalasa naawe yafa omuganyirwamu eyo gy'oli bw'atukosa wano mu duniya naawe yafa ali eyo akukosezaayo kale nno Saddaaka ekulukuta yiino wano Saddaaka ekola ki ekulukuta ebali mu maaso gammwe naye tetuzannya omukisa bwe gubanga guzze gukozese torafu nema ba'da zawal ekyengero kimanya kimaze kuvaawo waliwo abanoonya emikisa bwegiti nga tebagiraba ffe najja nankumbi tulina omuzikiti batera okuyitawo omugulaba eyaguzimba ogu Mwarabu ogu ate ruteni red top akasaagala kantu konna konna fera muzeke nze etwalye bo amanyi obuzito obuzirimu tuli fenna
bo nga bo bamanyi obuzito kiki ekitegeeza okuba nti kifaanana bwe kityo. Maliriza ebigambo byange naye nga nja kukomawo mu session endala inshallah nga mbakuutira ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'enkola ye mu kusaddaaka. Bwe yalinga asaddaaka yalinga riihu murusala, kikuŋŋunta. Abaana baffe bakulidde mu kibuga ku mizigo tebamanyi kikuŋŋunta. Ffe abakulirako mu byalo ng'ennyumba ngazi olujja lugazi yayinza kikuŋŋunta, ebbaketi, ebidomola, amabaafu byonna empewo ejja n'ebitwala butwa mugoba bigobe. Naye kati ku mizigo ng'empewo eyitawa, bw'oweta bw'oti ojja kulinnya mu nva za neiba, bw'oweta bw'oti oguse mu muzigo gwa neiba. Naye ffe abakulirako mu nzija nga olujja lugazi, eri wali olusuku, ennyumba eri ffe tumanyi kibayita kikuŋŋunta, nga mpozi ebidomola nga birimu amazzi, naye buli ekitali mu mazzi misinde. Yensaddaaka ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, la yakhsha al-faqr ba'da, tatya mbu waliyo obwavu bujja okujja nga nzimazeemu mu nsawo. Nga buvaawa? Lwaki bwe yalinga asaddaaka tatya bwavu? Eyataddemu zino ezirimu yalazeewa wangi, zino ezirimu kati yazitaddemu yalazeewa yaani ye Allah. Yavuddewo nti nedda, oba yaweddemu? Ekyoyizo kimwogerako. Yatandika okugaba ssente nga tonnazaalwa, nakati agaba tazikwatwanga nakamawanika gakyalifu. Walillahi khazainu samawati wal ard, amawanika gonna ag'eggulu n'ensi yagalina, gakyajjudde gati. Yatandika okugaba ssente nga tonnazaalwa, nakati azigaba tezina kyezaabadde, ajja kukuwa. Eyataddemu ezo mu nsawo waale, ajja teekamu eki endala. Kyebula ye bwe yalinga asaddaaka sallallahu alaihi wasallama yabanga nga kikuŋŋunta, byonna atwala teekayo. Ekyo kitendo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, riihu mursala, kibuyagalla gwaweereza kikuŋŋunta, atwala engoye, mabaafu, baketi, bidomola byonna mugoba bigobe. Abakulidde ku mizigo tebayinza kufuna kifaananyi ekyo. Eyo ensaddaaka ye sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yalina ensaddaaka 3. Yalina al-karam sallallahu alaihi wasallam, was-sakha wal-jud. Saddaaka meka? Ensaddaaka 3. Ayinayo ensaddaaka al-karam. Al-karam kwe kujja n'ekugaa nti Meja Kigundu, Meja Kalungi, nina obwetaavu bwa mitwalo 2. Kyo nti ebambi yalla akusaasire ng'akuweena ekibaita karamu, ng'akuweegi bw'ojja n'ombulira ekizibu kyo akidabolinga. Badde no yasinye 500 lwa kikomando, ezo 3 ye watu yali asaddaaka sallallahu alaihi wasallam. Al-jud nakyo kika kya kusaddaaka. Naam, al-jud kika kyaki? Naye kikiba mu kugula. Essimu gikoma meka? Gikomya mitwalo 10. Saliraako nedda. Kale leeta 9 nga muwe 9 mu 1200 tekamu kasaddaaka. Ekyo nakyo kika kya kusaddaaka. Abalina obumotoka wano, omwana ayolezemu kamutwalo gumusibe kuba ntiramu 2. Naye omukwano gw'oba ozimbya ogumanyi, omwana akoleze mu motoka ng'omutiramu 1200, okuva ku olunaku olwaliddayo okoze emmotoka teddamu kufaanana nga yayoza luli. Ye agiwa n'obudde bungi, ye yalinga akuteeramu akaku, so si nti yali alina nnyingi. Yamanyi waafunira. Maze okukkaanya nti ngenda kukuza emitwalo 9 kyo kale. Kyokka ng'obwedda ali mukwayana nsaliraako nti kale nemukkaanya ku 9 ateekamu 3 ezo zizo. Ekyo kika kya kusaddaaka. Waliyo ne as-sakhaa'u eba yakureadinga, bakita game reading. Bakita game reading.
agira bwana gata omuvubuka oli aleka tannalya lanchi ndaba asibuuse nnyo nga kyekituufu tannafuna lanchi aga kamwetta atunaga nti olabika mu paaka aliko talina transport oyo ndaba ayimiridde awo yenna yeezinze aleka talina zimuzaga kamuwa omutwalo kumbi wekibadde kumbi wekikoze eki emabegakawo banzibako akasimu tulina muganda nga bamuyita Sekamusa Sengoya abeereyo Bulaaya najja ajja kuno nampa essimu nga subhanallah ategedde ate nti essimu bagibbye ategedde ate nti ekizibu kyange kyembadde nina ekinene kiki ekyo bakita asakha olugwikirizo mu kusaddaaka nojja ogwikiriza nga obwetaavu bwawo bwennyini webukoze eki webubadde naye nga takugambye ekyo ate ku nabbi sallallahu alaihi wasallam be baana baliwo ekyo yali akiyina nnyo olw'okusaasira kwe yalina okungi eri umma ye nga wabeera mu muzikiti abeera ayisaayisa amaaso ng'asoma zifeesi ezo asoma zifeesi aga nti walaika tiyalekedde bantu kyakulya oyo genda osinire engano n'entendo ndeetere n'omusimba ekiveera ky'engano n'entende twalira abeewe ng'ekituufu teyaleseyo kyakulya ate bibuze naye ate ffe batutannaakalyaakaani tagana kumanya nti oli bubi tombulira nange nina ebyange ombulira bizibu nange nina ebiki bagenda biti alina bizibu sallallahu alaihi wasallam egyo emiteeko esatu mu kusaddaaka bwe gikuŋŋaanira ku mwana Adamu omu olugwikirizo olwo naye olwo olugwikirizo kitegeeza okuba nti oteekamu ku sayansi n'otunula waliwo omuvubuka gwe nnengera mu nsonda y'omuzikiti awo yeebakaabaka yenna olubuto lumuguddemu alabika bambi katumugulire lanchi ate lanchi yammeka kyekyo kyenatandikiddeko wayutimuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira okufaayo okuliisa abantu abeetaavu ebyokulya okufaayo okusoma feesi z'abanno tumaza ne kissa etukubiriza abaana baffe okusaala abaana tebawumudde eka mu holiday nebaza baleese abaana mu dalasa mukoze bulungi abaana bakule ne life y'okutulako mu Darus CCTV jamaani tukutte ebintu by'abantu abazungu bye tuwadde abaana baffe omwana w'omuzungu tutalina future ya ddiini future y'omwana w'omuzungu club kibula yamuteeka ku video game ayiga obukodyo bwanaakozesa mu club nga balwanye batamidde gwowo future ye muzikiti na dalasa video game PlayStation bali babiwa abaana baabwe tebalina future yonna okujjako club kati alina okubanguka obwongo mangu mu club biba bitabuse amanye ekyokukola n'obwo bwali na ali ku gundi ku TV ku computer ali simanyi mu kibuga bosi amutumye ku mission akyusa n'engoyi n'agula n'ennyonyi nayingira mu supermarket n'akola shopping nino myaka 5 ali ku computer kwa bikolera bosi antumye ku mission nja kwetaaga emundu bweti n'otunulira akaana myaka 5 ali ku computer atambula n'avuga emmoroka ku computer nayingira supermarket n'agula byayagala n'agenda nabba ennyonyi n'agenda ku mission ebyo babitegekera abaana b'abazungu tebalina future ya muzikiti tebalina future ya kusinza Allah obulamu obwabwe masanyu gokka kulya kunywa walladhina kafaru yakuluna yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulu al-an'amu wan-naru mathwan lahum kubanga baba je mu kulya kunywa kudigida mu bulamu buno obwensi nga bisolo kati omwana waffe n'otamuleta mu dalasa ng'eno yasigaddeka ku TV byonna ebiriko teri kimugasa mu future kyonona nnyo ne batunyumiza omu ku baami abatusookawo abalongoofu yava ewaka nga kibuuza ebyokulya n'aleka tewali kaliwo nadda nga talina kyaleese embeera ekalubye akomyewo ajja ati ekyokulya kikoze ki naye yadde abaana beebase namugana naye abaana njala balumye nnyo tulone tubabba
kwe kumbuza amaze okusaala ati bannasaala bazukuse basaale ate mbazukuse basaali bansabe emmere nzisinza bazukuse mbawonye na buwonyi nyabo zukusa abaana basaale sijja kubazukusa tolina kyoleese njali baluma nambuuza nti esswala n'emmere kyekimu ekyokulya kirala n'esswala kirala leka bigatta tisina bigatta naye buli gwokonako nazukuka bwati oba ogenda mumutankuula agenda kubuuza ekyokulya kiruwa nisizukusa baana omwami namugamba nti oza nsina bigere muzuke musaali kati abato bwe bawulira eddoboozi lya taata ate bazukusa ku ssaala bamanya alina kyakoze eki kyaleese katusaale esswala atugabule nga bafuna ziwuzu nga batandika kusaala nga atuula wali omukyala nga mugamba nti kaakati nze kaŋŋende mu buliri genda kuttunka n'abantu abo gonoomanya abaana baaba bali mu kusaala alhamdulillah eba esswala egenda maaso neiba nakonkona salaamu aleikum ze neiba gulawo nga ze nensaniya kuliko omuceere ng'okuli okugumalawo beetaaga ennaku nga 3 kujjudde omuceere wafe omanyi oliwo ennyama kati namuza ebbali namugamba otegedde otya nti tuli bubi wano kyanze sina kyemmanyi twali tulina abagenyi abajja ne tufumba ne batajja kati neŋŋamba omukyala wange emmere eno yonna tugenda gikola tutya tituweeko neivu kwe kusena eno ngireete nzi sina kyemmanyi kiri wano amala okusaala yanaaba mu ngalo amala okusaala omukyala gyali awulira amala okusaala ono omusajja mulogo kiki ye teyawulira nti waliwo akonkonye n'avaayo alabe amala okusaala yanaaba mu ngalo kyala tumalaga muteeba agamba nti sijja kubazuukusa nga naye alaba alina point mbazuukuse bansabe emmere ngenda gijawa gwe keyinti ogireeze kumbe bano kase bayimirizaawo esswala kati abazze n'abato mu darusu bakoze makisi nyingi okusinga abatazze nabo era kariziki agenda kweyongera insha allahu tabaraka wataala wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum. Naam, tumwe waffe imam ebigambo ebyo byatuyigiriza byatusomeseza tusaba Allah tabaraka wataala wekitiibwa atugase nabyo atuweemoshe okuyiga era Allah tusaba akkirize ebibe n'omugaso kuffe ne ku bantu baffe betuwangala nabo Allah beyatuwaako obuvunaanyizibwa Allahumma amin. Naam, enteekateeka nga bwefaanana program nga bwefaanana mu kiseera kino tugenda manyi imaamu andiwala ate nga ntya okwogera programu nga ayina ekirala. Imaamu sebo mukadde wange nsaba osembere wano mpola mpola biidhinillahi taala. Salatu dhuhur ne salatu al-asr mu kiseera kino bwe tumaliriza eswala biidhinillah kugenda mu kasession aka theme eya darusu eno, naye nga bwe tugenda mu swala wano tulinawo abantu ab'enjawulo kya buvunaanyizibwa bba recognizinga. Tuyina mukadde waffe Kansala Sinan LC5 Wamala Ward yatwegaseeko mangu nnyo. Abantu abafaanaganako bwe batyo oluusi bateera okugayaala mu nteekateeka bwe ziti naye mukaseera kanaaba katuuse yeesunze nnyo tuwe ettofaali lyaffe ery'okuzimba biidhinillah. Kaseera kanaaba katuuse tuyina era mukadde waffe mu layini eyo era Kansala LC4 naye waali
naye yatuseeko dda Abdul Majid alhamdulillah mwebale kujja kusoma. Tuyina ba directors b'amasomero bangi, tuyina Crown Junior School, tuyina Step by Step. Ono muganda waffe tusaba Allah atakkiriza twegatteko, atwagala nnyo, mukwano nnyo gwa Imam. Ye yatuuse dda mu ntuuko ey'enjawulo, era ye mu ba directors b'amasomero ye yasoose okuzimba, ye baasa ye yatuuse dda. Sinza ateekwa okukwata Imam antegeezezza naye noono era n'amuddirira bufunze baali awo mu kuvuganya. Step by Step naye baasa ye yatuuse dda, era sseba avunaanyizibwa ku mabaasa gano. Nsaba eno George nti kule mu bwangu nyinza okulowooza nti baagiwadde ensi lwakubeera wano ng'omusibe oba akasiimo, naye nsaba atikkula amabaasa gano kadde wange Sekama Nsuulu eno yo George nti kule kuba erimu ettofaali erizitowera ddala ina mukadde waffe muganda wange Muhammad Kizito naye atuuse, barakallahu fik, naye ettofaali erituuse. Nsaba Sekama Nsuulu akuŋŋaanye ettofaali lino, nsaba olinkimeeko bw'oba oli wala omuwanika ssebo mukadde waffe Abdul Wahab, nsaba byo bino osooka obinzigyeko kuba mu nteekateeka eno nyinamu ezange ze nnyina mu nsawo ze nnyinza okubuzaabuzibwa ng'omuwendo gwazo ngwerabidde. Zino zo nsaba ozinzigyeko, nsaba ozinzigyeko era tetunatuuka mu kastation ka fundraising officially, naye nsaba ozinzigyeko. Bino mbiyisaawo nga ndowooza nti wabaddewo oli atereeza ewuzo, naye kikakasa nti ffenna ewuzo yaffe tugirina, era tugenda kufuna adhaani ne iqaama tusaale. Bwe tumaliriza okusaala esswala zaffe bbiri tugenda mu kasession ako. Bwe tukavaamu tuyina mukadde waffe director Musaifa Junior School waffe tambudde naye ebbanga ddene, tusaba Allah amutukuumire. Era Imaamu bino ebyuma byonna byolaba oyo mukadde waffe ye yabikozeeko, era tusaba Allah amwongere naye amumalire. Aballa bonna abakoze bebakoze tubeebaza. Mukadde waffe Sheikh Abdurrahman Mwanje omukulu w'ettwale ly'e Bwayise, sebo naawe tusanyusa okubanga otwegaseeko mu nteekateeka eno. Mukadde waffe Al Ihsan Primary School Kigoogwa, ate nga kuliko ne tahfidh, naawe twekwebaza okulaba nti otwegaseeko mu nteekateeka eno. N'abalala bangi abatwegaseeko be tulina baawamu mu nteekateeka eno eya darasa yaffe eno eya Zimba Masjidi Tawfiq Isimu. Era ne director Kalamu High School Kawanda Hassan Semwogerere, naawe alhamdulillah tuliko presence. Allah tabaraka wa taala fenna atumalire mu nsonga zino. Sinze Bilali wa wano, naye Bilali wampa olukusa nja kwaziina ate nkime esswala mbeere nga tugenda mu item y'esswala. Esswala bweggwa tugenda bba bwekiddako. Imaamu tukyali naye, ebibuuzo byaffe mbirina biidinillah, tugenda kufuna akaseera k'okubiddamu. Enteekateeka y'ekyemisana weeri alhamdulillah, era tulina obumativu tisofe ennamba eyazze. Allah yatukoledde enteekateeka okubanga yatuwadde obusobozi n'ennamba najja eno eriwo biidhinillahi taala. Kyemisana weekiri, era biidhinillah tubasaba temuvaawo kujjaho ng'ekyemisana tukiridde ffenna. Biraali obwedda gwe gwenninda naye kootuuse ssebo woofiisi yo nkakasa nti okyalidde ddala bulungi.